Ako Cruise exclusive wetandikidde. Allen Cruise is my name and of course tusinzidde wano ku Lady Maureen saloon y'amaanyi nnyo unisex salon and of course tulina brand ambassador wa Lady Maureen MOMO19 ekintu ky'amaanyi nnyo. Omukyala afunye endorsements guno omwaka atwali awo ng'ate atugamba alina bali bani ate abo nabo erinnya lyanneemu okwogera nno Nabuham kale bonna akole nenga tuli ku Lady Maureen unisex salon and of course tulina Lady Maureen bridals ate bonga bakafulu omukwambaza abakyala wamma noonyekane kana esuti muzirina ez'abaami Esuti z'abaami tetuzirina. Tulina gowns z'abakyala, tulina gomesi z'abakyala, tulina changing dress z'abakyala. Nakulabye ng'onyumye mu bifaananyi. Nanyumye emirimu tugikola. Naye mugenda nyumira embaga Nayira kwegamba mukulu Ssebunya kirowoozeeko. Mukulu Ssebunya kirowoozeeko naye nkubyamu akafaananyi nga mukulu Ssebunya enviiri oba agenda zisiiga bbulaaka ku mukolo omukulu anaalabika atya ku lunaku olwo? Simanyi nange nkirowoozaako nga baana alabika atya ng'ayambadde empale empanvu. But anyway, Kongs, Lady Maureen wamwegaseeko. Yamwegaseeko kuba akola ebintu ebirungi ennyo tukola ku skins, pimples, rashes, nkovu. By then abagole tuwakolako okuva ku kino ekizigo kye bagamba nti kya mugole. Bagamba mbu omugole tumusiiga omuzigo. Acha. Wangi? Tukola ku mugole skin. Wamma nawe n'atuuka ng'omwami agamba yono wange oba si yono. Branch gy'oterekoze ya Lady Maureen? Nkola gyensinga okubeerako waneno ku Popopo. Kuba wali main branch yaffe. Bw'otuuka ku Popopo era ekipande we kiri wabweru Lady Maureen unisex salon. Okiraba n'oyingira mu gate n'okkirira mpaka wansi era ffe tubeera weetuli. Ennaku zino nga weekolaakolako olinga ng'omugole yetegekera emikolo. Anti of course Lady Maureen unisex beauty salon. Tusiba enviiri, tukola makeup, tusiiga enjala, tukola facial, tukola massage. Buli kimu tukikola kati oba osuubira ki? Okay, tukulabye steps zonna ezitwaliddwa nga bakola makeup and of course naye sooka otubuulire tulina obukoyokoyo bwe tulabye bu eyelashes ate nga mbulabye nnyo ng'obusaako nnyo essira ng'olagirira omwana nti nteekaako obwo Jeda lashes actually eno yeringa ngambe ntya eno ye kit tugiyite kit nti tulinamu eyeliner tulinamu katwiza kano kayamba abakyala okuggyako buno bukowekowe n'obuteeka ku liiso kano tuba ne lashes zennyini okirabye kati kano ke kakit konna mulimu n'akalabirwamu so twetaaga ate kusitula miranga eri mulimu akalabirwamu kaakano okirabye byonna Jede mbuze buno obukowekowe bwemumala obuteekako mubusuula kati olaba ekintu kya Jede enjawulo gy'alina buno obukowekowe bwe bwa njawulo osobola okubwambala n'obujjako n'obuzzaako enkeera n'obujjako nga tekafudde because obulaba buli so light buli so human kwegamba si bye bino bye tuteekako bi synthetic n'okiteekako kyonna kikaluba ku liiso wenna otunula totunula naye buno obukowekowe my friend buyitirivu si kusudiya omuntu yaligezezzaako ku bukowekowe buno bwa Jeda. Ngambuliza abasajja abali eyo obukowekowe gwe mulembe oguliko abaami bo be bamanyi ababyagala of course naye kati abakyala tuba twagala okwonyerera tulabika obulungi obukowekowe bulina look gye bwongera ku muntu ng'omukyala kiswaza bwakusanga ng'osaako obukowekowe kiswaza ng'ate lwaki kiswaza by'abakyala obulungi bw'omukyala kuba kwefaako kati olaba kano ka eyeliner ekyenjawulo ekiri ne ku Jeda lashes teweetaaga kubeera na bondi okitegeera abantu abamu babeera ne bondi oli n'amukuteekako obubyozi ne bikuyiika eno wenna otunula totunula amaaso ne gavaamu amaziga but ebya Jeda okozesa kano kenyininyini ka eyeliner kwoteeka ku lashes kulinga era bw'olaba steps zonna yes ke kano ke bayisa wano waggulu w'olaba wano kati nga bw'olaba steps zonna kano ke tukozesa nga bond so okitegeera kwegamba ebintu byonna yabitugonzeza kitegeeza kiri eri ggwe okugula kit eri fuulu kiri eri ggwe kit eri fuulu egiramu eyeliner egiramu twiza egiramu ne lashes ate kati bw'oba ggwe tokyagadde osogamba nze mumpe eyeliner yekka bw'oto kyagadde noga nti abanange nze mumpe lashes zokka ebisigadde mbirina ze zino zokka eziri mu kapaaka ebintu ebiraba bannange biva Switzerland my friend ebintu bya Jeda si bya wano si bya wano si bya Uganda
biva Switzerland. So osobola okukitegeera nti ebintu by'abo abantu tebibeera fake. Oli omukyala akiteekamu ensimbi n'akiwa obudde kwegamba omukyala yenna ali eyo n'oyambala lashes n'otambula nga toli ku bunkenke. Olinya ne boda ne buteefu waliwo ka video akatambula omukazi alinya boda ng'obukwekoyo buli buti. So buno bugumu oteako n'olinya ne boda? Bugumu ate buli so light. Bw'obuteekako te olaba abamu babuteekako ne batunula bati nga tunula tatunula naye ng'obukwekwe bumumenya okitegeera naye buno tebumenya buli so actually light kyenja okubagamba nti bwanjawulo ku bukwekwe obwo obulala. Tebabuseera? Okuseera kwekuliwa Alani. Olaba omukyala asobola okuguza olugoye lumu n'alukuguza £5,000 nga nno ka top. Era of course waliwo agamba bya bbeeyi. Teri mukyala akola make-up mulungi nga tebaseera. Bonna abakola make-up mulungi baseera. Of course. Ekintu kyonna ekirungi oba olina okissaamu. Omuntu atunda top emu ya £5,000 gwe n'okuba endulu wowe bagiseera naye ojja sanga abantu basimbeera ino bakola ki? Bagigula. So kiri eri ggwe kumanya ki ky'oyagala. Bw'oyagala osobola ogula buno obwa layisi n'okambala ne kagwa. Abakyala beebuuza bakulaba ebifaananyi byo onyirira and of course looks zo bangi nnyo bonna bawala tabakufollowinga looks zibakolera bulungi nnyo. Awo omuntu bwe yeebuuliza ekibuuzo omaze ebbanga ki ng'okozesa Jeda? Jeda bwe anti kati looks Jeda ye zino lashes kati buli wemba nyambadde lashes ebiseera ebisinga zibeera za Jeda. A new brand? Yes, eno brand mpya actually tunavayo kujoogerako naye olwaleero twasazeewo tugambe nti abantu baffe katubategeeze ekyo. Ate bambi ekintu kyensinza okulaba abantu bano abalina company oba gundi ezikola lashes they are not given credit naye ate abakoze makeup bebawewa credit. Yes, so bannange tulina otandika okurecognizing abantu abo nti woba oyambadde wearinze makeup obviously wabeera wakoze foundation gyavudde lipstick abalina gyavudde eyeshadow abalina gyavudde eyeliner okitegeera ebintu ebyo byonna. So ffe twasazeewo leero tujjukire Jeda. Jeda ye muntu ono gwe mulaba wano yanyiriza wano ku liiso ly'olaba. Okitegeera bane mujje mugule lashes abakyala mwenna ab'omulembe abagala ebirungi abagala okunyirira abatafaayo nga mwetadde mu ssente zammwe. So wano temuli ku loss. So Jeda kati kyekiriko? Jeda yaliko actually atwetaaze bannange asobola otukubirako ku ssimu yaffe. So tukubirako ku ssimu yaffe oba nno nga inboxinze mu oyinza ogaba nenze sibeera nnyo ku WhatsApp omanya ku Facebook simanyi Instagram ze sibimanyi nnyo kyangu nnyo. Akubire ku ssimu? Yes, akube ku ssimu eri 0701 986025. Mbadde njidamu eri 0701 986025. Yes, omusomo mukubirako nomanyi bisingawo okumusanga delivery byonna bakola delivery? Byonna tubikola. Delivery gwe woli notuga nti bannange nze ndi eno mbadde njagala buntuukeko era bukutuukako. Uganda wano. Do to do. Ate we kiba ekyo kikulemeredde osobola okujja mu inbox yange Facebook MOMO19 nombuuza ebisinga. Ne ku Instagram MOMO19.n Twitter gyendi kugamba mujje bannange tunyirira abakyala. Omuwala omuto ayagala okulabika obulungi ajje yeekwate Jeda. Ate nga tuvudde ku Jeda n'olususu mujje wa Lady Morini tubakoleko gundi rashes tubakoleko pimples scars naye nga muli ku nacho. Pimples munnange? Pimples ezo sizimanyi sizirabanga nako ewange. Ffe wofuwana nti kafesho kabeerawo 24/7. Obadde otya kyala Alani pozi nakala kenjagala oyisaawo wambuza nabam tours and travel. Alani ekisaawe bagenda kiggula mu August. Ekirala abasuubuzi twabaleetedde visa ya myaka 2 multiple ku ssente ntono nnyo. Bannange ali eyo yagala kusuubula simanyi spare parts simanyi ngoye China simanyi Turkey Egypt yonna gyagala UK US tubikwasaganya bulungi nnyo nnyini ddala ku ssente ntono nnyo. Abaana be Jordan tugenda kutandika obbakolako. Tweta tunatuukayo nga momo bannange Jordan essaawa yonna tuggulawo kati mu Africa yo twagimaze. Era lano wayina mukwano gwo mu Nigeria omuyina nga yina byagala okuweereza. Kati watuuse dda mugambe oga aweereze ebintu oba Kenya oba Tanzania oba wa yo Africa yonna twagimaze.
Nkubuuliza ekibuuzo ku zino ogundi zonna z'osomye. Omuvubuka yandyebuuzizza ebyo ebintu byonna obituukako otya? Ebintu bino byonna mbituukako ntya kisa kya Mukama. Mukama waba akuwanzeeko ekintu kyonna okifuna. Ate kyendira kyesasobola kwerabira nti ne muganda wange ono Alan ambeereramu. Alan abantu ababeera ne mikwano gyabwe naye nga afuna ddiiru eyo tamugamba kitegeera balukokola gye naayisaawo ekiki oba okitegeera naye Alan nakyo nkikwebaliza okuba nti oba ofunyeyo akantu ogamba nti muganda wange kano jangu tukakole okitegeera weebale kuba na mutima mulungi weebalire ddala bambi koze kyamaanyi nnyo mu bulamu bwange badde njagamba basomera ennamba ya Lady Maureen. Lady Maureen mukyala anyirira. Nkugambye ali mu myaka 20 mu egyo. Ndabika onegwe ono omukyala nange waliwo bosi wo gwokola naye n'owulira nga mbutuufu. By the way abali ku Cruise Exclusive bakyala bangi balina amasaluuni bakyala bangi nnyo abaagala otandika amasaluuni bizinensi y'enviiri ogitandika otya watandikira wa watandika saluuni n'egwa ne kigaana. Lady Maureen tugenda kuba tumufuna ku Cruise Exclusive waneeno atubuulire gye yatandikira atubuulire kyakwatayo kitya buba bugumiikiriza kuba kulanga kuba kukola ki kiba sente oba ki. Cruise Exclusive tuli basanyu okugamba nti ku Cruise Exclusive my friend ambeereramu nnyo MOMO19 yasooseeko nabagambye kakati ku celebrity track tetukyaliyo so temugendayo buli ayagala okumanya interviews aba celebrities ab'enjawulo ojja kuba ozisangako eno channel ya Brighton naye kana akanyumiro ka interviews kagenda kuba kayitibwa Cruise Exclusive so buli celebrity gwoyagala wano ku Cruise Exclusive ogenda kuba omufuna bulungi nnyo and of course hot seat kujja kuba kuddako omukyala Lady Maureen gwoyagala okutandika saluuni yagaana nozeevuma ab'ensusu Anani abakyala ensusu ezifudde bannange balindire interview nze muyita mami ate nga alina story ennungi inspiring mukyala alabika bulungi mukyala mulungi so buli muntu yenna ow'olususu oluganye biki oyagala kukola kafesho bannange simanyi nkovu njagala kukogga bonna wano tubakwasaganya era Lady Maureen bane interview temugisubweyo. Nyumirizaako naye emboozi ekwasa ennaku tubaye tunyumyamu awo ne mugamba nedda jangu Cruise Exclusive tugenda kuba tubimala kale MOMO19 gwe tubadde naye nyamba ya mami nenkudiverting kale bannange namba Lady Maureen eri 0701 66 5675 Lady Maureen ye MOMO20 kyakwataganye bannange nange simanyi wakinnyonnyola ono Lady Maureen nze Momo ono mami naye ayinza okuba mami gamba Lady Momo era kirabika ojja kumubuuza naye nga bwekityo bannange Anani neyanziza ka interview mukwano kale omuvubuka onaddala ng'oli mukyala kyolina okukozesa essaawa zino kyolina okukozesa kyokka ye Jeda ku Instagram kwebali spelling ya Jeda yeyo gy'olaba yeno gy'olaba okitegeera bakyayireko ku Instagram gwayagala okusuubula ng'olina makeup shop olina makeup studio makeup artists bonna batweyune tubaguze lashes zino yes ba makeup artists mwena gye muli mujje mutuwagire abaagala okusuubula banaye mujje twogere n'omuntu kinoomu nammwe mujje mutuwagire ku Jeda tuli wano banaye mujje mugule eyelashes siza wano ziva Switzerland njagala otumirako ku sister wange abamuyita Jane ali Switzerland awo bamuyita Jane Jeda byonna byebimu Jane Jeda and of course ekintu kino yakiya bafaananyi family muli bu beautiful bambi family ababi babagoba eriyo family gyoyingira n'ogamba tunywedde naye no bana abaana naye nga bambi Jeda kyekyakabi ekiriko otherwise Alan Cruz gemanya subscribing essaawa zino tandika tegeeza muganda otereza mukwano gwo anti tulina kuba nga ate tukozesa Jeda emikolo gisembedde ku Lady Maureen weebuli
gwa abunoonya tubuleese bugenda kubeerawo bwoba onoonya Jeddah nga toyagala kutambula nnyo jangu wano ku Popo ne saloni zonna eza Lady Morin weebiri bulungi nnyo. Emengo weebuli Nansana weebuli wano ku Popo weebuli. Kale no munnange tolema kunyirira ate onyiigire neighbour anyumye nti abo balogo nedda si balogo naye just bateekamu akasente. Alan Cruise gemanya obadde ku Cruise Exclusive and of course ngenda kuba mbanjulira omuvubuka omupya mu media industry eno amanyiddwa nga Reni Media. Ngenda kuba mubanjulira mu maaso awo mutegere bulungi nnyo ate naye alina channel ye Reni Media. Naye bambi muvubuka mupya mu kino ekisaawe ky'amawulire naye nandyagadde mumuyambe mumuwagire and mulabe kuwaakawe mumuwe chance akuba betwagaliza togenda yeeyo. Kale guys, have a good day, have a blessed day. Reni Media webale nnyo muganda wange kubanga ate onkwasaganyizako mukana akaseera akazibu naye kansuubire nange nja kuba nekyenkolya ku mutima osiime. Genda ku YouTube channel ye Reni Media Uganda ojja kuba omufuna bulungi nnyo. Ne MOMO19 yagudde YouTube channel bagita MOMO19 Media nawo gendayo muganda ngo bere ngo subscribing. Otherwise mubale nnyo kumfollowing abagala Mama Brighton Jeddah yangambye Mama Brighton amunyumira nnyo beba number 1 fan. But mwebali nnyo singa simwe ate singa siri wano wendi basinga namenyese na nnyo okusingako wano. Otherwise guys have a blessed day. Naye nga musobola okunkwata ku telefayina kiri kitya Monday to Friday esaawa zibeera 8 okutuusa esaawa zibeera 9 ngamba kuba enguliko etayinaayina. Kale musibe bulungi mweraba.